jo we twakomye ng'okubidde Joseph essimu ajja kupiikinge. Webale kugoberera Sozi Moses, webale kulikinga my Facebook page, naye nkujjukiza nti kikulu nnyo ate obutamisinga kubanga content abeera ku YouTube channel abeera musufu nnyo nyini ddala. Tubeera ne video Monday to Thursday, then ku YouTube tubeera ne video like I've said Monday to Thursday ku YouTube channel Sozimo. Ku Friday ekiro ku ssaawa 3 tubeera ne live eyo. Or you can call in, you can send in your voice notes via WhatsApp. It happens on Friday 9 p.m, Saturday 9 p.m, Sunday 9 p.m. Ne tukuba olubozi tukiyita late night love chibozi. Katugenda na ku party 6 this Friday. So nkujjukiza nti kibeera massive nnyo anga tukolinga abaagalwa baffe tuwayamuko ku nsonga z'omukwano tukubaganya ebirowoozo ng'oparticipatinga ng'owendowoozayo era enamba yaffe ojja gisangayo ku YouTube bwe tusharingira ebirowoozo ku nsonga ez'omukwano mu ngeri ez'enjawulo, long distance relationships, obeera n'omuntu biki bingi. Jo nagambye nti no true love jeri naye olwokuba tulina challenge yokuba nti tetugenderera ennyumba za omukwano gwaffe tuba tuzizimba ebibeera mu foundation. Neŋŋamba nti omukwano gwo oyinza okulaba nga gufudde after 5 years, but if you look deeper, if you dig deeper, ojja kuzuula nti foundation eno yali nfu. Kakati foundation bwebeera enfu ate gwe ebiseera ebisinga tewali sensitive kukimanya kubanga bwe wagwa mu mukwano buli kimu asooka n'okyerabira, osooka n'oziba amatuugo, amaaso go ng'olaba naye nga tolaba, owulira naye nga towulira, otambula naye nga totambula, otuula naye nga totuula. Lwaki? Kubanga oli mu mukwano weddemu. Kakati n'ozimba omusingi, n'ozimba ennyumba y'omukwano gwammwe ne mugizimba ku musingi naye nga muzimbye ku musenyu so si ku lwazi. Tukimanyi bulungi nti kibuyaga bwajja nga tuzimbye ku musenyu bwajja n'akubaati ennyumba agireka ku ttaka. Kakati challenges bwe zajja ennyumba zaagikuba ku ttaka ey'omukwano gwammwe. Yensobola kyogamba nti there is no true love. Nagambye jo nenkuletera example ey'engeri gye tugenda mu mukwano ogumu okuva mu mukwano ogumu okudda mu mukwano omulala. Nenkugamba bw'okola ensobi ey'okubanga bakukyaye ku Monday, ku Tuesday n'oyingira relationship endala oyagala okulumya oli ofunemu ki? Ebiwundu tebinaba na kuwona laba otandika ekintu ekirala alina kyotandika mu ngeri embi ennyo n'okusinga ekyasooka. So ogenda okuva mu sigiri ogwe mu muliro gwennyini. Olwaleero ne nkugamba kyekino jo saakimazeeyo. Wagenza okukyalira omulenzi ku Friday omusazeeko oyagala mukwaka surprise, okozewo ne ka shopping akali simpaawo, ogende mufumbe ku byakabi mulye ku bikokokoko, oyagala okumulaga nti naawe oli muwala atalekeka. Ogenza okugendayo tomukubye na simu osanze ayinayo omuwala omulala. Omulenzi ono badde omwesizi, obadde omuwadde obulamu bwo, obadde omuwadde omutima gwo, but final akulaze Kampala, akulaze Zike. Kakati okubidde Joseph akukwana naye nga Joseph olaba temumachinga nontatu akusanza oli mu relationship already nengo ogamba banne basajja kubula nesobola kwagala Joseph for your own reasons. Oli mulenzi ogamba nti osanze omwala ku disappoint nze but already gundi omukozesa ko mukozesa. Kakati gwesebo bunyabo daba bwokubira Joseph akukine. Joseph akukimye ofuuse ekiyenje ekigoba enkoko. Songa naturally enkoko yegoba ekiyenje okukirya. Joseph enagirabye nga opportunity ya kustokinga ebbanga lya myaka tomuka kati omuyise tomutunulidde tomutadde ku minzaani tolina nabudde bumwetegereza, but because you want to revenge olina obusungu olina disappointment kakati oyagala okubaako omuntu akugumya oyise Joseph bwazze akulaza omukwano. Baby, don't say anything, please. Don't explain. I understand. Don't explain. Akutuziza mu motoka ajeko blazer yo bakakotike akakwambaza mutambudde muyimiridde ku chicken tonight ba muyimiridde ku restaurant yonna ayagala funa we ekyokulya ate muyingidde weekend, it's a Friday. Nebyo badde oguze okutwala ewaka wadwa obisigazza kakati wuno obisala bigenda wa Joseph.
omugamba saagala kintu kyonna agamba baby you need something mu mbeera gy'oli wetaaga okulya at least let's have yogurt n'aleeta akutuusize we ogenda otuuka mu nnyumba ye osanzeemu oli flat screen osanzeemu fridge Hisense Samsung whatever ebitebe bye yabijja mu wansango birabe bina bitebe biriko biri bye baalagira ogenda bitunulamu buli kimu otuna ennyumba ye n'ogamba gwe wait so guys simubi naye otunuulidde fridge ya Samsung otunuulidde LG flat screen size 5.2 ebyo otunuulidde ebyo bikola omukwano bikola amaka kakati otandika n'ogamba ne banne bulijjo Kawadwa akola jamu mu kkubo Kawadwa yakola dda jamu bino ne sibiraba kakati njala okutegeeza laba ensobi gy'okola lwe bakukyaye lwobakanye ne Joseph bulijjo akugwana tomuwadde takuwadde na budde kumwetegereza oyingidde naye ennyumba era ebivaamu oba na ready to give it all gwomuteeka ne ku pressure please do it oyinga ayagala akuggyako kiri ekinyiizo akuggyako kinyiizo ng'akwongera gunyiizo ayagala okubeera gentleman agamba but you know what you're still hurt like please balira mutundule obusungu oyagala obumala nga vanira bamutundula kakati ate abeera na gento nnyo engeri handling ye n'eryoka ebeera massive nsufu nnyo okuyita mu kiro kyonna n'alyoka akutundulira vanira n'ogamba bali bulijjo forgetting that it's your first time. You know what happens when you're meeting, you're making with someone for the very first time. You know, like tosobola manya bingi. Oli obadde mwagalanye 5 years, 6 years, 10 years, or 1 year, or 6 months. Like you are used to him. Kati olina new experience with this guy. So always until finally you've made it in life. I am telling you, after a night ofunye na lubuto, after a night oli ofuse cheap, ofuse loser, oli used, ebiseera ebisinga ojja kwagala n'obutaddamu mulaba oba omukwano gwammwe gutandikiddeawo naye njala okubuulira era nga nago ozimbye ku musenyu kibuyaga agenda okujja okusalako nga toli ready. Ekiyumba kye wazimba wakizimba ku musenyu kigenda okugwa. Kati era gwe ogamba nti there is no true love, forgetting that your foundation was fake. Wazimba omukwano gwo ku musingi omunafu ennyo era kibuyaga bwayuuyayuuyamu bwati. Kikyentegeeza, mind a lot on how you enter the relationship. How you met the guy matters. How you met that chick matters. How you connect matters. True love jeri naye abagibaddemu ne babeera successful balina bye baateeka mu musingi. Biki ebiri mu musingi gw'omukwano guddogo? Gayi waloga muloge. Are you going to be doing that for the rest of your life? You will not sustain it. Wazimba love yo ku bulimba, impersonation, like weefula kyotali. Oyina by'okwesa omuntu omubuulidde alaali bw'oli. Ozimba ku musenyu agenda bizuula abwake. Olimbye omuwala nti toyina mwana, bitambudde azudde, so mu basatu tasobola biyimirirako. She will run. Wazimba ku musenyu kibuyaga bwazze bwakubye ennyumba egudde ey'omukwano gwammwe. There is true love. Abagifunye balina bye baateeka mu musingi by'otakonsiderinze. Think about it and do something about it. Thank you.